Ameria has a question for you. Clients of Asatu, Rachel Agalami. So, Kayima akyankalanyiza Ebala. Bwenkutya kutira ddala lwe wakoma okuzijako interview abaana bampolokera omugambo katono nve ku internet ndi bulungi pozi gwe neeyagala obulamu bulungi pozi kasita osenza mukama n'omufula omulokozi wo tutandikire ku statement gyokoze wali eri buluddawa eyokuba nti no omukyala Nambala omusinga mwagala kwo tutandikirawo wabula nesonyiwa okiwulidde ssebo mbiraako ddala mwagala kati olwo oyagala ate otandika okumpolokera omugambo gwa luli Nambala mwagala nga mukwano gwange nze nyina ekizibu kibwenzira ne ŋŋamba abantu nti ono mukwano gwange nga babitwalamu ebirala naye nga Nambala mwagala nga mukwano gwange okoze statement n'ogamba nti mwagala kubanga alinamu ku ssente mwagala kubanga waliwo ayagala omwavu waliwo ayagala okwesembereza omwavu kyovola atukola nnyo kati sirina ngeri gye ngenda kugenda nkola ssente zange ate onsembereza abaavu sirina ngeri gye ngenda kugenda nkola ssente zange zizire Kampala ate nesembereza abaavu balungi naye kaakati nange ng'omuntu kyeyiya lwaki mba nesembereza abeeyiya bannange niwe obwenzi bugenda kutuusa awa twasemba okulaba ne Irene katukulaba na omuzungu mumwesonyiwe bannange mumuleke twasemba okulaba na Irene katolina omuzungu obwenzi bunakutuusa Irene oba ogamba Lighton gwe wabikwata wina kugamba nti Lighton muganda wange omwagala nnyo buli kimu ye buli kimu era sigenda kirumamu Lighton ye buli kimu omuzungu yange mukwano gwange nze sibaako na mikwano bannange kyogamba nti nafuuka mpiso teyeesigamwa nti sibeerako na mukwano gwange muwala mukwano gwange omaze naye ebbanga nze mmanyi mbaako
akazigo kakwata bulungi kasosenza mukama n'anfuula omulokozi we nga tutemana wakugira wano kasosenza mukama n'anfuula omulokozi we ebizigo byenkozesa bya bbeeyi nnyo tebajja bisobola mbiteeka mu ssente nnyingi nnyo ate abantu bange bannabwaguuga tebannaba kweteeka mu ssente ezo omanyi omubiri guno ogulaba gwa kiseera buseera oba serebu bukweyisa butya oba serebu ndi serebu ayino bulungi kirungi nnyo okubeeraawo omuntu bami ng'olaba abantu abakwagala kiwulikika bulungi nnyo nali simanyi nti abantu banjagala bwe bati naye kiwulikika bulungi nnyo okubeera nti abantu banjagala bwe bati kyajjabuzisa kirowoozaako najjayo kamera yange netandika okupolooka omugambo nali ntandisa okwemyusa yes ndi sekadaama a proud one sekadaama we Saudi Arabia judde omanyi sekadaama original ava Saudi Arabia so ndi sekadaama original I'm so proud to be a sekadaama ekirowoozo batejjawo ekyokwerusa singa wandabye era onnengeredde lino gamba omumyufu wuuyo ekirowoozo nakijjawa njagala nnyo ebyokulabika obulungi neefaako njagala nnyo okubeera nga buli wendi nze nziba sho kyovola kamera zo zinsonzeemu kubanga nnyirira singa mbadde musibufu singa munfaako mmwe nga muli basosoze imwe aba TV muli basosoze nnyo muli basosoze leero n'amaaso nageerabidde ogateekamu naye ndowooza era nkyanyirira abuuza ekintu kyonna kyonna ekindabisa nze kyenjagala kamagineeti ekiriwa sifaayo nze kasita mbeera nga ndabika bulungi ne bwe nkisusa sente nyingi saagala zibala kuba zijja kumpa stress bwe nageza nenzogera wano abantu bagenda tandika okunjajinga ye mama bannange omanyi abantu bakubi ba pulaani kakati sente ezo singa yazimba mugogomola w'amapeera singa taliiwo singa bannange sente ezo yagula mu Range Rover sente nyingi by the way saagala kutiisatiisa abantu bali eyo bayinza okutandika okunkubira pulaani wagenda Bulaaya kukola bwa sekadaama kwerusa okulabika bulungi future eriwa gy'omanyi future kulabika bulungi future kulabika bulungi gwe ne bw'onaakola omusimbi ogutokomoka n'ozimba goggomola w'ebizimbe naye nga tofaanani kati wali agenda kulaba buno obulamu bumpi bannange guno omubiri ogulaba omubiri guno lwe gulizikirira lwojja okumanya nti wali olina okugufaako gwakaseera buseera famireyo bweweerusa yalowooza ki kyokweyerusa ng'okiremeddeko nnyo toyogera nnyo okweyerusa okweyerusa nabagamba nti ekigambo ekiwulika bubi nnyo gamba okwebyula awo yogedde bulungi ate nga balowooza ki famire yange wano tewabakwatako wano wewasinga obukulu omutima gwange mulungi nnyo ate bakimanyi nti omutima gwange gubaagala nnyo bino ebyawano ate nabo tebagala kundaba nga nsiwuuse baagala okundaba nga nnyirira okitegeera ani tuli wajja otandika okwogera olulimi mba sikyalutegeera mba mbwira nga ayogera oludikya nze mmanyi iraako ddala nze mmanyi ani bw'oba olaba omuvubuka nga afaanana nga nze nyinza okubeera nga siina mwagalwa singa waliwo ayagala
wali wayagala okulya omujanjaalo buli kaseera bw'olya leero omujanjaalo enkya kyusa olya ekkanyama enkya lya ku kakuku enkya lya ku jjobyo enkya lya ku nakati bwe bityo mixinga kabeji akati nze yagala nje bakaddugala bokka n'amalako. I could say a whole story about him, but